Lob Joelo Ssenyonyi Asimatuse Okufira abasajja waliwo akabinja akamulondoola abaagala okumujjambulamu obwensi ng'obuzibu buva nti alemesezza abanene mu Palamenti ya Uganda okubba ensimbi z'omuwoomusolo. Ajjukira bulijjo baloopa babeerako ndowooza abeerawo ddiiru ze bayingiramu ne basirikira eyo ne bagabana omusimbi. Kati nno Joelo Ssenyonyi okuba nti ali ku mazima nga yateekebwayo ekibiina kya National Platform ebyokubba ensimbi yabiganye kaakati nno baagala kumusaanyaawo kubanga balemesezza ddiiru zaabwe. Akusobola tufuna akatambi kano tuwulirize bulungi ebigambo bitegere bulungi ogenda kumanya baani abali mabega w'okutta Joelo Ssenyonyi era bigendererwa byabwe bitya era obuzibu obunene busoboka ku nsonga ki abano gye baagala okuttirako Ssenyonyi. Omukulu Joelo Ssenyonyi yatuusiddwako akabenje akadde akagendeka akumusaanyaawo naye Katonda n'amuyamba n'atasobola kuba nti yafunye obuvune era n'abanga yawonye. Naye ebintu bye mutaategedde kansooke mbibannyonnyole mu bitegere. Eno emmotoka baagibalaze dda ne kafuteji akatono. Eno emmotoka ne kafuteji akatono ke babalaze ngenda kukabaddiramu then more information. Emmotoka Ssenyonyi gye baakoonye yo gye baakoonye kino kye kimotoka ekyagikonye but omusajja eyabadde avuga ekimotoka kino musajja wa Ssenyonyi yakikonye. Naye abantu kye bataategedde kiri bwe kiti era ne Joelo Ssenyonyi bwate wakitegedde kankikunnyonnyole. Bwabadde ng'omaze okutuuka mu Lubiri Emmengo watudde okuliraana Mathaasi Mpooga Nsamba naye okwewugguusa nga akumudde omukka mu ovulo neewugguusa bw'ati yabadde teewugguusa nti bamuvumye nnyo. It was a surprise whereby bo ku ssaawa ezo badde balinda bulinzi kugamba nti kitalo nnyo Joelo Ssenyonyi emmotoka emusse agudde Kabenje. Yensonga lwaki yabadde atunula bw'ati kino temwakitegedde era babadde surprised nnyo okutunula bw'ati. Yenna yabadde agoberedde TV footage yabadde ku kudduka kwa Ssaabasajja Kabaka mu Mazaalibwa njagala mulabe body language ya Mayiga neya Mpuuga nga balengedde Joelo Ssenyonyi ng'atuuse. They were surprised okubanga Gaaya atuuse. Babadde balinda bulinzi kugamba nti omusajja afudde ku makyoko kuba mission bwe yabadde nti talina kusookawo. Mission bwete bwe yabadde. Kati biro byonna by'okwebuzabuza nga tebannamukalakata babadde surprised okulaba omusajja zigubadde bamanyi nti balinze bulinzi ku simu nti breaking news. Leader of opposition Joelo Ssenyonyi is confirmed dead. Kibadde balinda ne surprisingire bamwekanze ng'ali awo kyovula nti yabadde ng'atidde nnyo kati n'okusinga okutiira ddala n'okulaba nti abasajja bano babi nnyo era bagenze okusoma budget oba alternative budget era akabinja kano tekasobodde kubeera mu bifaananyi mwabirabye saagala bibaddiramu bifaananyi mwabirabye abasajja bombi nga akabinja kaabwe konna nga mukamali tekabaddemu Muwanga Kivumbi Mpuuga de Mapuuga Segona Lubega n'akabinja kaabwe konna tekabaddemu kitegeeza nti badde surprised nnyo ate bategedde nti Joelo Ssenyonyi yakoze eki yategedde so ndoza mutegedde bulungi nnyo kati awo tetugenda kulwawo wetugenda okuddako mugenda kutegeerawo. So ekisookera ddala mukulu Joelo Ssenyonyi mbadde ngenda kusaba emmotoka eyo bw'oba osobola okuwola kalooni gula emmotoka endala emmotoka za Palamenti ziveeko gula emmotoka nga yiyo emmotoka ya Palamenti Joelo Ssenyonyi giveeko. Mu ekyo kansula nti omukulembeze atudde ampuliriza bulungi nnyo. So omukulembeze ebigambo bino njagala biwulize mbyogere ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogwokuna omwaka 2023. Oluvannyuma lwa Joelo Ssenyonyi okusimattuka akabenje akakabadde akategeke waliwo abasajja bano badde bazze bategeka ne tubibasuuza
ne waliwo abasajja ebibuuzo ebeebuuza biri ebibuuzo bibiri beebuuza bati bagamba ye Mayiga Ssaalonga Mulengejja abadde Mmengo nga wakitiibwa ebbanga lyonna n'atuuka n'ofuuka Katikkiro era ng'alina ekitiibwa ye mu bulamu bwe yali tasuubira lunaku lumu nti asobola okulagira Abaganda ne bagaana okujja nga tayogedde erinnya Ssaabasajja Kabaka naye ate yeewuunya Kyagulanyi yaakajja wano jjo asobola okulagira Abaganda ne bakola kyayagala kyekimu ekiri ku Mpuuga naye yeewuunya tasobola kulagira Abaganda ng'abadde mu by'obufuzi era ow'ekitiibwa naye yeewuunya lwaki Kyagulanyi asobola okulagira Abaganda ne bakola kyayagala. Kati abantu bano bonna ne kagulupu kabalina idea gwe Kyagulanyi gy'otamanyi giwulirize bulungi nnyo. 1 nabagamba gye buvuddeyo katono muyinza okuwulira nga Mpuuga ne banne batutte ekibiina kya National Platform mu kooti ekigendera kino baagala kukunkumula mukono mu kibya Kyagulanyi mujje mu kibiina ekyo bo bakyeddize nga bo mu kweddiza ekibiina kino Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga Ssaalonga Mulengejja akimanyi nti Mmengo bamugoba dda nkiddamu Ssaalonga Mulengejja akimanyi nti Mmengo bamugoba dda just aliyo ku kabebenu omanyi mu taxi wano olwoke bayita bakaki aba ebabega wa drive bakayita Kameeme Mayiga ali Kameeme amanyi bamugoba dda naye tasobola kuvaano nga talina kintu kyagenda agenda Mayiga yagenda mu active politics naye agenda mu active politics nga party president kati ate ebibiina byonna bibadde basuubira okuleeta twabikuba kati nga baagala kulwanira ekibiina kya Nuupu bwe bamala okunkumula Kyagulanyi omukono mu kibya at least bafuba okulaba nga baleeta Mayiga at least afuuke party president bwe kinaba kiganya gye bujjako ennyo basobola okuleeta ekibiina ekyabwe Mayiga nakingira nga party president naye omwaka guno gwennyini then alyoka asuulewo eso alyoka asuulewo Mmengo alyoka adduke naye mu process eno muno omuli abalwanyisa Kyagulanyi omuli Mathias Mpuuga n'akabinjake mumuli Mathias Mpuuga Mayiga Sseggona Muwanga Kivumbi Abedi Bwanika bano bagezaako nnyo okulaba nti baagala kusuula ekibiina kya Kyagulanyi oba ye Kyagulanyi kennyini omusuula n'omugjawo bo bakola ekiddako kati kino nakyo mbadde sigenda kyogera leka nkiiseewo waliwo okulya n'okukomba essowaani emmenga awo Kyagulanyi okuva lwe yava n'agamba nti nze muzzukulu wa Nnambi baŋŋaana okujja Mmengo okwogera ku CBS oba ku TV eyo ne baleka ate abantu ne bajja ne bavuma nze muzzukulu wa Nnambi mulowooza ani afuga Mmengo essaawa zino kino kyaviirako abanene abamu ne bagamba abatwala leediyo ne TV nti bwe mbanga temusobola kuleeta Kyagulanyi ku leediyo wa TV kale Mathias Mpuuga Nsamba n'Abedi Bwanika tetugeza ntuddamu tubalaba ku TV wadde ku leediyo nkiddamu tetugeza ntubala ku TV wadde radio era muyinza okutwala akabanga temuzemu kuwulira de Mapuuga ne Bwanika nga bazzemu okulinya ku TV wa ku leediyo eyo nga kati waliwo okulyokomba n'essowaani kuba balaba ekintu kibaswaza muzzukulu wa Buganda oligino bamukalakatira ku leediyo obujjajja ate nga tamukkiriza kujja kwewozaako kati waliwo okulyokomba n'essowaani babaga nti balina oba temukkiriza Kyagulanyi kujja kale nabali bagira bayimirire bageze ne basala ebigere awo era kyobula ndi katono ye enkya bamututte ku NBS ku makya Mpuuga de Mapuuga era agenda kubeerayo nga yogera kasasiro omuyitirivu nnyo ekyo si kyekikulu njagadde bbawa ebiri mu nkubo obitegeere bulungi nnyo so Mr. President wonna walijera kutegeeza nti akabinja kano tekakuli bulungi kakutambulirako emisana n'ekiro njagala obeere mukalabakalaba ngoka akaana k'omusota nti bwe kava mu kisunku kabojjerawo waliwo possibility nga Museveni tannakujja waliwo possibility kana akabinja ko kaagala kujjawo nga bwe kadde kagenda okujjawo Joel Ssenyonyi kubanga batya nti you are more popular in Uganda than what they thought before bo badde bamanyi nti basobola okukikola naye kyabalemye okitegedde bulungi nnyo so kati ndowooza mutegedde bulungi nnyo ekintu ekyo era President kansubye nti naawe okitegedde kati baagala kukola ekisoboka kyonna okulaba nti gwe bakujjawo oba bakujjako ekibiina then balyoke bakole kye balina okukola
mu ngeri esoboka. Ekyajjogera Ssenyonyi nkimugambye baani abakibaddemu na biki ebigenda maaso, ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo. Alright. Kati buno obubaka njala bugende eri abasuubuzi. Abasuubuzi mwenna okwetoola eggwanga Uganda, mbalamusiza kansumenti muli bulungi. Mwebale kukola. Mwebale kwekalakaasa ngenda kuza omwezi 8. Mwatulazeeko nti musobola. Naye ekintu kyammwe kibulamu kitya. 1. Ekisookera ddala mu bulamu kye tuyita okukwasaganyizibwa wamu kye tuyita unification oba unity. Mulimu ebiwayi nga Museveni bw'atera okukola nti ye ateeka ekintu akiteekamu ebiwayi. Kati ebiwayi mwena muyina ggoolo y'emu yakukendeeza buli ake buli mu Uganda Revenue Authority n'emisolo egibayitiriddeko. Siraba lwaki mweyawulamu ebibinja. Ekisookera ddala njagala mukola ekintu nga si kya Kampala nga kya ggwanga lyonna okuggalayo eggwanga lyonna. Ekintu kino munaakikola ennaku 7 mbalayirira nga amaduuka maggale eggwanga lyonna. Eyo ogwo omusolo gwe babaleesesomyo gwa Ismail Inflix n'emisolo gye mutaagala egibanyigiriza either bajja gikendeeza oba Inflix bamugjewo. Mulina okukola ekintu eki. 1. Mufune common cause, mufune unity nga temuli self interest. Then mugambe tugenda kwekalakasiza weekend. Waliwo omuntu amale weekend nga tatunze kintu mu dduuka naye ng'olina osasula rent, olina okulya, olina osasula emisolo. Kati ngenda basaba ekigambo kimu. Ku lw'eggwanga lyammwe, ku lwa bizinesi zammwe ne ssente zammwe, ne muggalawo ennaku 7 nga teri manye eri bajja okugula ba NRM, naye ku lw'eggwanga lyonna n'okutaasa bizinesi zammwe ne ssente. Ennaku 7 zimala. Gavumenti either okusala ku misolo egyo oba okuggyako n'emisolo egimu n'egigirawo ddala. Temutya amagye ge basindika mu Kampala mu Masaka, no. Edduuka lyo olina right okuggala edduuka lyo. Mu kimutamu kiri ekizibu kimu. Babagano basomesa constitution nti buli muntu alina eddembe lye okukola kyagala mu Uganda. Buli muntu alina eddembe okwogera ensonga ebimunyigiriza. Ekyo mutemo kimanyi. Museveni kyasinga okutya mu nsi muno kye bayita okwekalakaasa. Museveni kyasinga okutya mu nsi muno kye tuyita sensitization oba okutegeeza abantu okubategeeza eddembe lyabwe. Era kyovula nti yasindisa amagye just mu kwekalakaasa okuggala edduuka n'asindika amagye okwetoola Kampala kubanga abatya. Ngenda bagamba ekigambo eki. Mu bintu byonna bye mukola musooke mufune common cause. Mufune common cause ng'eri eki. Mufune unity nga muli ekintu eki. Mugambe nti week number, those are 7 working days teri kugulawo maduuka. Uganda Revenue Authority ejjokukwira Museveni mugambe nti omusolo gwa Ifresi simayi kikasasiro tune bajja bijja. Nekate saazi bakimanyi nti you are divided. Bagenda bakola kye baagala. The moment Museveni amanya nti mulimu division, wamutegedde kye kigenda okukola. Naye mbajjukiza mu bintu byonna bye mukola, omusajja gwe bayita Issa Ssekitto mujje mu mboozi zammwe mumuteeke ebbali. Kiddamu mu bintu byonna bye mukola mujje omusajja gwe bayita Issa Ssekitto mu bintu by'okwekalakaasa ne bya bizinensi. Yakkuta yalya n'afuwa na nnyampa yagejja. Takyayagala kumanya bintu by'abasuubuzi. Mu bintu byonna bye mukola mujje okwekalakaasa kwammwe n'obulumi bwammwe ku Issa Ssekitto. Yaalibirala yabavaamu dda. Abasigadde mutule mukole ebintu byammwe. Issa Ssekitto mujje mu bintu byammwe takyali munnammwe. Ye yagaggawala yafuuka dda muntu wabali akolera bali nkiddamu. Mujje Issa Ssekitto mu bintu byammwe ebisigadde mujja bitambuza. Mufune common cause mugambe nti ennaku 7 teri kuggulawo countrywide. Egyo emisolo bagenda gijja nga nabo gisimufungize. Museveni yasinga okwagala ssente ate yasinga obbeetaaga. Mwe temwetaaga Museveni kubanga mwe mumukolerera nkiddamu. Museveni yasinga obbeetaaga so si mwe mwetaaga kubanga mwe muwa omusolo. The moment you closed those shops for 7 working days, Ismail Infrastructure bagenda bijjawo n'emisolo mye bagenda gikenda. Ne kasita mu musolo gwa Nagamba balibo kye baagala bafuna akabinja nga bakuwa ssente nga kaleta diversion. Nti ate ffe tugenda kugulawo, ate ffe tugenda kukola kino baba bamaze. So ekyo nakyo kibagala abasuubuzi kiri gye muli naye nga amagala mufune common cause, mulekerawo okweyawula, mubeere kimu. Ennaku 7 zimala okuteeka revenue wansi ne Museveni mumuteeka wansi. Awo nvuddewo sigenda bbalwako. Kati njagala tugende eri abazadde bonna abali mu Uganda.
Balamusizzaako bazadde bannange kansubira nti buli bulungi mwebale kukola ate mwebale kwagala nsi yammwe. Nkomyewo obubaka buno omulundi ogusembayo gwengenda obwogerako sigenda buddamu gwe mulundi ogusembayo. Obubaka buno bwe buluwa? Obubaka buno bwe buno. Mwenna muli bannayuganda bafugibwa constitution ya Uganda bwe kiri era n'amateeka n'ebiragiro bibafuga. Naye amateeka gamu tegakola. Lwaki? Nti semateeka kugamba nti omwana gw'ozadde abeera wa gavumenti era embeera kuno obuvunaanyizibwa omulabirira naye terera mwana gwerabirira. Kyekisookera ddala. Ekyokubiri, bwe batemulabirira gwona obuyinza obumuliisa obumunywesa obumusomesa mpaka lwakola n'omunoonyeza n'emirimu ka gavumenti ekikoze. Kati njagala otwala obulumi bw'oyitamu okukoza omwana oyo oprotectinga omwana wo. Njagala oprotectinga omwana wo eri ensega ze ziriwa. Mu ensi omugira basibu etambula ensi yavadde ensi eriko bikukujju. Omwana owo gw'omuzaala gw'omanyi wombeza gw'omanyi bw'asula Museveni tamumanyi, Daani Atune tamumanyi, Daani tamumanyi oyo yavuddeyo n'ayogera gw'omanyi omwana bw'akola ki bw'asula ne bw'alya. Era bw'aba afudde togenda kukubira Daani Atune, togenda kukubira Daani, togenda kukubira Museveni no, kubanga omwana bw'afuna obuzibu gwagenda ofuna obuzibu. Kati jala bategeeza ekigambo kimu. Tebaye embuzi n'emu oba embaata ya neti ng'eva Minister of Health ng'ekutiisatiisa okugema omwana wo. In fact bw'oyina ejjambye mutemeko omutwe. Nkiddamu teba mbuzi mbata kujja kumanyira ku mwana wo gweweezalira gw'oliisa. Bw'oba oyina ejjambye mutemeko omutwe. Kubanga bo bannabyabufuzi bali mu parliament ne Museveni tebagema baana baabwe. Lwaki bagema baana baabwe? One, bale baagala okutegeeza nti eddagala likola. Bagende ku parliament bagembe buli parliament baleta abaana baabwe ne bambe parliament bagemera awo n'aba Museveni baleta bagemera n'abaddaala Atunda baleta bagemera awo ku parliament ku ddagala erimu then tujja kakasa nti eddagala likola si kyamu. Nebwe okujja n'otula ku TV n'ogamba ataleete mwana tugenda mutola ku police tumusibe as fu in which capacity? Wano bazze bagema abaana b'abantu ne bafa. Ani avunaanyizibwa? Temuguladde kakeesa ak'omwana omuto wadde omugulira sira kunga omwana omuntu afunye obuzibu. Negula okuba mukolera abazungu abakyamu bagala okendeza enamba y'abaddugavu n'abantu ku nsi ne mutandika okusibaga abaana bannammwe nga muddere mulya. Kati mukulu ono mukulu eyayogedde ebigambo bino ffe tetukyakola kutiisibwa. Tetukyakola kutiisibwa. Omukulu ono kansokenza nnyo akatambi kano yagambye bw'ati. Tusaba poliisi ewe interest mwaba badde batambuza amawulire agatali matuufu kubanga okwonoona eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga tebafunye eddagala tuufu. Poliisi yambiyeko ebabuuze gye bazze obubaka bakozesa ebayambeko okulondoola bye boogera obukakafu bwabwe. Ogema omusujja gw'entalo Mukulu Daniel Kyabayinze oyina data erinene mungi. Mukulu Daniel Kyabayinze oyina data erinene mungi woyina engoye enkyafu. Ekisookera ddala sigwe omwogezi w'ekitongole ky'ebyobulamu mu ggwanga ate sigwe permanent secretary. Permanent secretary yo gw'otudde ne yasse n'akusekera gwoza lwaki Daani Atune yakusekeredde. Kansooke yategeeza eggwanga omukulu oyo yayogedde mu kifo kikyamu ekisookera ddala ye baleeta muleete ng'omukozi. Daani Atune yamuleeta kubanga obbiwe nga ye ategeeramuko okusinga Daani Atune. Kyobula bwe yavuddeyo okuseka Daani Atune yasese bwesesinga gwe bagenda kukalakata nennabuginga si mufungize kati tugenda kukalakata ojja kutya. Kansokenza nyeka video kano mukadde mukawulire nga Daani Atune asekerera omusajja ono kubanga ono omusajja si ye mwogezi w'ekibiina si ye mwogezi wa minisitule y'ebyobulamu ate si ye permanent secretary. Golwokuba nti Museveni akozesa abaganda abawumba tuutu ne mujja ne mwogera ebintu. Lwaki Daani Atune yadduka mu bintu by'okwogera ku bulwadde bw'okugema abantu mu Uganda? Lwaki Daani Atune yadduka mu kwogerera ebintu by'obusiru gwe ne baleeta gwe omuganda omusiru Simed Daniel Kyabayinze ojjogera ebintu by'ekisiru. Kati gwe mukulu ngenda kuwako puliyambo katono nnyo ku bukyafu bw'engoye ze obuli ojja kakasa. Ono ngenda kuwaako katono nnyo ku ngoye ze enkyafu boddamu n'oyasaamirira n'ennyoko tugenda mutwaliramu n'ebijja byajjajjawo tugenda pira ku social media fere tuzannya. Ulira omwami ono ng'ayogera bw'ati.
tubadde tusaba poliisi ewe interest mwaba badde batambuza amawulire agatali matuufu kubanga okwonoona eddagala n'okuleeta abantu okufa kubanga tebafunye eddagala tuufu. Poliisi yantuyambyeko ebabuuze gye bazze obubaka bakozesa ebayambeko okulondoola bye boogera obukakafu bwabwe. Ogema omusujja gw'enkakakwata kati mukulu Daniel Kyabayinza gwe abaana ababawa bagemedde ludda wa ng'ekyokulabirako tonnabalagayo. Oyagala tugamba nti okugema okubadde kujja okubeera mu Uganda kwe kwagongobaza kitaawo in the first place. Kitaawo musajja mugongobavu okugema okubadde okunamu kwagongobaza kitaawo. Kati mukusookera ddala mukulu oyina famire yo oyina n'abaana bo. I'll simple as that please. Abaana b'abantu mbaleke babeere. Toyina gw'oliisa, toyina gw'onywesa, toyina asula mu nnyumba efa ku famire yo. Omuntu wadde bw'otagemesa mwana we kubanga omwana we nkiddamu mwana we. Kati gobo jangu yambadde bugalubindi kubanga adaana atune yakuyita okuva gye wali akuleeta otandika okwogera ng'osi wali ku baana b'abantu. Ojja tufunamu obuzibu. Ekisooka ffe tetukyatya tukolera ggwanga. Gobonoga nti poliisi bakwate we tuli mutukwate mutulaba bye twogera mazima. Gomukakasa nti eddagala tuufu muliteeke ku parliament ba parliament ejje nomone mugeme ne Museveni kenyini mulete bazzukulu bageme nawe ddala tuneleta abaana babageme. Tujja tegera nti eddagala muleta tuufu ne muli ku baana b'abantu mbamanyira katuge mukulu. Mutabani wakanakulya mutabani wakanakulya munde bakabowa Daniel Kyabayinze tuuza wansi ku ntwingiriyo nga nenna bugisi mufungizo oyina ebizibu bingi nnyo ate ng'oli mu feresuuti. Oyina ebizibu bingi nnyo ng'oli mu feresuuti. Kati ntegeeza bannayuganda singa omwana wamukuba empiso n'afa omwami oyo gw'oba onoonya gw'oba otwalira omulambo oba omusanze mukola ekyoyagala. Kati ekisookera ddala ebizibu by'olina bingi nnyo bingi nnyo. Oli mu feresuuti mwe mulina okwagala okubba ettaka ly'olusozi Walusi gwe ne famire ya nnyoko ng'ate famire gye mwagala okubbako ettaka famire yakuza bukuza nnyoko yakuzaala eri bulinga bukojja bukuliro. Kati olw'okuba nti okola mu gavumenti oyambala obusuuti n'obugalubindi okutiisatiisa muwazze ng'ojja ofuntula entama ng'otiisatiisa bannayuganda bagende bagema abaana. Nze soso kubuuza kitaawo kugongobala baasooka mugema nedda. Kati mukulu genda mpola. Mwagala kubba ettaka ly'omugenzi Christine Muwanguzi. Mwagala kubba ettaka lya Christine Muwanguzi eyakuza nnyoko ku lusozi Walusi. Naye ndowooza wandigenze mpola kubanga ebintu bino biwanvu nnyo. Maife tetwogera nga tumaze kunoonyereza. Ono si ye nnyoko. Mukuzika gye mwabadde nga mwagala kubba ettaka lya Walusi ono si ye nnyoko. Oyo ali mu kitengi ng'atudde awo yenna alinga egombola yeruba. Oyo si ye nnyoko oyo. Oyo ye nnyoko oyo. Oyo ye nnyoko. Ono ye nnyoko ono. Oyo ye nnyoko ono ali mu kitengi oyo si ye nnyoko. Alright. Mukazi wetu amufunye dda lwakuba nti baamugoba e Makerere oluvannyuma lw'okukozesa empapula enjingirire tebamugoba. Details twazifunye. Ono ye mukyala eyakuza nnyoko ng'omwagala okubbako ettaka Walusi. Gwe kennyini ng'okozesa state agents. Kati mukulu genda mpola. Ono ye mukyala ffe twamulaze dda eggwanga. Oyo mukyala twamulaze dda eggwanga. Ene slight mistake ne mugema omwana w'omuntu n'afa. Details tujja zigaba.
uyu mukyala wo ngere akolera Makerere nga alina documents enfu bamukuba mu court kati mugende mpola ku baana b'abantu kubanga muloza nti abantu basiru yono mukyala wo ensi kati jumulage mukyala wo yoyo mulaba yoyo mukyala wo wegende mukere ku macha omukyala ono ye mukyala Nakanjako tumanyi bulungi nnyo genda ku macha ate nga njagala abantu betegereze bulungi nnyo kambazanyira akatambi kano kamukyala specials awandira kaziwe yanyuka emirundi emisimiro gyokkola ng'ayogera ku bintu bino abantu bane bali mu kkola bino si byange wabula bya muntu kafulu yali ministry ezo naye wano mu Africa tukyali colonized fe abasomyeko kubanga tusoma by'abazungu ne economic ne health economics bwe bakugamba gwe tusoma ali specific for developing countries nze nagano musomayo health economics curriculum ya health economics gende Harvard genda Oxford gende ezo university health economics for developing countries you go to plan to buy dagala lyabwe kuleta byuma mulete kino mu budget tetulaba mu dagala lya kino tetulaba mu dagala lya kino tetulaba mu dagala lya kino buli kimu we are looking at all the aid bagamba health sector vaccines genda mu America genda Europe how many girls are immunized against papilloma virus mameka when nakulira nga vaccine maximum ziri mukaga gatutuse mu 12 yebweru bazikubayo why bwe bakuba donation genda wetegereze donation yeyo evaawa bwe bakuba third generation aid twabawadde million bweziti naye waabwe tebakyalikozesa fetufuuse dumping ground kati mukulu Danielo kyabayinze ne mukyala Dana Atwine mugende mpola kulambwa abaana b'abantu mwe mulwala babatwala mu America abatwala India abatwala wano tutake ne bagine bajjanja banesa asiro omuntu omunaku mpunga byoya ngogenda kuba omwana w'episo alwala afe nga tayina busobozi bwonna bugenda mujja mu Uganda mutwala mu ggwanga ddala nga gwe Dana Atwine osiiba ku nnyonyi ng'osiiba ku nnyonyi Dana Atwine wasuse n'okugamba nti it's going to be a mandate nti omwana yena tagemeddwa tagenda kubeera admitted oba tagenda kuyingira mu ssomero era n'abafuluma eggwanga it's a mandate okubanga olina yellow fever maama bakansule nti okutula mu ofiisi ezo tekibafula kya kitalo nnyo okusinga ku bantu ngemulowooza ebintu bino bibeera nnyo ku kintu nga kiguddewo kyambagirawo kisaasanya eggwanga kituta outbreak naye tetulina outbreak ya yellow fever Dana Atwine mweyita ki naye mutuulaawo nga muli mu office mulina obumundu oba mweyita ki gwe nayogeza obusungu noyogeza mweyita ki ddala nnyabo yenna oba omusajja yenna ali eyo oba omwana wo tasoma okumukuuma nga mulamu tomutwala mu ssomero bwe zibanga okukwakuliza bwe baagala okuwandiisa omwana wo kubanga omugemye yellow fever that means kyebasindiikiriza kyamaanyi ng'otuusa n'ogamba omwana otamuwandiisa nga tagemeddwa kitegeeza kyemusindiikiriza naye mukimandi kya butwa kankabazannyire kino kyekiwaliza minisitule y'ebyobulamu okwongezayo enteekateeka eno okutuuka ku Sande ya wiiki eno nga 14 omwezi guno. When we close this window of this campaign, any adult anywhere in the country, if you want to get vaccinated, you will have to part with not less than $150. You are going to pay because it is a requirement, and you'll be turned down at the airport, or you will not be allowed to travel because now Uganda is among the belt countries that are supposed to have fully their citizens immunized. We are going to phase out all those so-called fake yellow cards. Anyone we do not capture in our system, you did not get vaccinated. And therefore it will be very, very difficult for you to travel. Those of you who want to travel. Madame Dana Atwine
Naawe obusawo wabugwamba ogwinga omutwana wagwamba obubuugi bw'olumbe nga tategedde oba nga njweddemu kawala ginagwa mu ntamu y'obuugi n'obusawo obugwamba ogwinga bwagwa mu ntamu y'obuugi kati gwe okutandika okujja okwogera ebigambo bibiri matankale ng'empale za mukama Museveni ffe tebitutiisa tendagobekanga ekisookera ddala tetulina outbreak nekyoyogedde curriculum nti Uganda eri mu kasaako k'ensi ezirina ekirwadde kya yellow fever kati kankubulire nnyabo mukaddaanyirira wenna olinga ekita kibasiize omuzigo singa Uganda ebadde ne outbreak ya yellow fever kyandibadde kiri ku CNN Al Jazeera BBC wonna nga n'ensi ezisinga tebakkiriza muntu muna Uganda gendayo bwe sinikira muli ebyo gye bukulinga ng'embazzi za tulakita embeera eri mu nsi yaffe tutandise wali ku butemu obadde bagakolebwa ku Joel Ssenyonyi nga bagala omujjambulamu obwensi era bamulondoola bamulinnya kagere bagala kumujjawo kubanga balemesezza okulya enguzi mu Palamenti awo badde bamanyidde okuzeegabanya nga bakolagana ne leader of opposition ne bamuwaayo ate no Joel Ssenyonyi yabirinnyeemu tayagala kumuwaayo era takkiriza bya kuzeegabanya kaakati no gabamyuse balawo wavu bugenda kubatta bagamba tumugjewo osanga gwe banaaleeta ate ye tutandise omucompromisinga ne tulya naye kibi nnyo ekirina maaso mu ggwanga lyaffe naye tulina okufungiza tunule Uganda mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebali kubaako omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu okubigamba batayi mweraba